Alright, wabale kubanga okyekumide ku Projan Media kugamba nti kikola kyamanyi mukwano gwange kyakabinyo gwe atajje kumide kusoka subscribing mukwano gwange atuberenga okwanagana nange embeera waneno ku Projan Media bamsandira nda MC kakate saazo no wenjogerera omani amanyiddwa nga MC Katsi amaze okubanga atwalibwa mu rehab family y'omusajja amanyiddwa nga Katamba evuddeyo negezaako kubanga etutegeeza nti nno MC Katsi atwalidda mu rehab olw'ensonga alina ebiragalagala byakozesa. MC Katsi anywa sigala okufaako obufi era kigambibwa okubanga n'amawugwe ga MC Katsi mafu malwadde. MC Katsi anywa omwenge omuyitirivu ennyo nga bw'okiwulira era tebamanyi bulamu bwe sanyu bweyimiridde ne bagenda kuba bamuyisaako mu rehab balabe embeera ye eri etya n'okweyogeza yeka abadde yakutandise ekiragira ddala nti nno MC Katsi musajja affe alabika atugendako agenda gweddalu. Family evuddeyo negezaako kubanga ekyatutangaza mu nsonga ezo netunyonnyolanga bwegenda okubanga emutereeza mu wiiki ng'emu ebeere nga etubulira feedback kyekiri wa MC Katsi. Twakitegerako mbu MC Katsi mulwadde wa seriimu naye kigambibwa okubanga abadde tatyakozesa ARVs mbuzimutamye ayagala kujjawo bulamu era n'agamba nti nno ebintu byonna ayagala kubanga abigaba era yazimbye ebbaala naye ebbaala yalitadde mannya g'abaana be yalitadde mannya ge ekiragira ddala nti MC Katsi musajja waffe alabika ku nsi asigazzaako obulamu butini nnyo nga bw'okiwulira. Subscribinga, likinga, commentinga, don't forget to subscribe. Kwegamba embeera MC Katsi bannange teyeyagazaamu wadde n'akatini. Badde nkusaba osooke osubscribinge okommentinge olowooza MC Katsi ekintu kino eno ekyokubanga mulwadde atandise okubanga yogeza yekka naye ekikulu kyabena tusoke tumusabire kyekikulu ekiriwo tusabire MC Katsi abeere nga adda ku stage is the king of the mic tumwagaladde ku stage atandika okubanga atukyamula ffenna twewombeke tulabe nga tebambi tusabira MC Katsi ngamba Katamba kyekiriwo okubanga bamutute mu rehab embeera ye teyeyagaza webale nnyo balire ddala.